kama tuyambe tukule twenkane n'emyaka gyaffe tubeere beegendereza okiwulidde bye twogera bifaanagane naki n'emyaka gyaffe otherwise tuli mu kuswala ate ekibuga kiba kitulaba ensi etulaba abantu batulaba gavumenti etulaba ate gavumenti olede erina byemanyi eno gavumenti ziba zimanyi ebintu golozaayo gavumenti lwaki esirise oli gwogezaako odifende nga gwosinga omwagala weka gavumenti etalina mba mwagala lwaki bonna bagamba waayi genda mpola oyinza okutuula mugenda mpola nga gwajjayo omutwe nze ngamba oba toyogedde atayogedde teyejjusa era tewali agenda kubunana ntwaki toyogedde wabula bajja kwewuunya baga naye tuwulira balimu omukulu bajja kubuuza ekintu kyokka ekitwewunyisa tuwulira nti waliwo omukulu oyo lwaki tabayita buyisi kuba bajja kwewuunya bw'ogenda n'ogamba olugambo luli mu famire yo nti mu batabani bo mulimu akwata bannyina n'abakola embuto abarepinga n'abakola embuto kati ate gwe ne bakuwulira ng'ate oyombera wali mu luguudo ate ng'ogamba bulijjo nti ennyumba gwogikulira bulijjo ogamba abo baana bo bajja kubuuza abantu bajja kubuuza wabatuuzizzaako nga tonayombera mu stenseni abaana bo wabatuuzizza bakola ki bali be bakola embuto bayito bagani naye bituufu mwanyinamu yakwata nakukola olubuto kati olinaye tomuyise n'oli gwe bagamba nti azikola tomuyise kati bakubuuza nti bannange omwana nodda ku muganda omwogerako nti yankwata nankola olubuto lwaki muganda naye ekyo muwayiriza siwulira oba ekyo muwayiriza kubanga mukatambi nze keddira alaga nti yabayise talinayo buyinza wa gwe gyomugamba yalaga nti wali wenyini wokka wali walina obuyinza wokka wabyogera walina obuyinza mukatambi bwalaga agamba nze ebyayo ekyo kyomulwalisegawo ekyo muwayiriza teyakyogedde tayinza kyogera ekyo ate ali ku rekodi uganda yonna eggwanga lyonna alitegeeza yakulira abalokole ne pulezidenti kyamanyi ne uganda kyemanyi kati babeera yakoze withdraw kati akulira nze ebyange byononoone feka webakoma ebirala biri kati kiri ekyokulira abalokole yakivuddeko kandi abo boolidde ebigambo byo vaayo okole declaration ne disclaimer kyabakulira naye bwoba gwe obakulira nga uganda wagigambadde kati baba bakuwewunya bajja kubuuza wabayise ku bombi abaani gwe wayise kuba ekyokubayita kya bayibuli olabye ebigambo biri ebizibu anyway mbadde mmaliza kalika ewaleese mbwe ebintu ebyo biremesa abantu okulokoka kembadde nzigusa ekyo kikyamu abakyogera okwo kuba kwekweka mu kantu bafunye akantu kaabwako ne bakekwekamu ne baleka ebikyamu ne bigendanga mu maaso okugenda kulazidde ekyokulabirako olina enjuuyo mutabani waatikka bannyina embuto ate akwata bakwate bakugamba lwaki tobagambako ebintu ebyo bijja kuswaza famire nolwekyo katumuleka abakole bwaliko abakola embuto bwaliko waalimala nenge kibi kyeyongera bweyo bwaliko waalimala abaana 8 ndaba embuto yakakolako bana bokka tannabamalawo really is that a good reasoning waliyo ekintu wekituuka n'ogamba this has to be addressed tetulina choice